Oluvannyuma lw'ababadde bakolera ku nguudo za Kampala okufuumulwako kitegeerekese nga bwe waliwo n'ababuulira enjiri ku nguudo abaakoseddwa mu mbeera eno nga bagaanibwa nabo okubeera ku nguudo zino nga bakola omulimu gwa Mukama. Kino kibagudde ekibiina ekitaba ababuulira enjiri ku nguudo ki National Street and Mobile Preachers Forum Uganda okwekubira enduulu eri ekitongole Kcca ku nsonga eno. Era bwe twawulidde nti waliwo abamu abatandise okukwatibwa twayagadde tuveeyo nate kuba tuze tutambula ne Kcca era n'abo buyinza ab'enjawulo nga buli mulundi bwe wabaawo ekintu tuvaayo bategere nti eriyo obukulembeze tuli kitundu ku kibuga kino. Patrick Muwanguzi akulira ekibiina kino asabye abakulu mu Kcca okubasisinkana balungamizibwe bulungi ku ngeri gye balina okukolamu. Kwe kusobola okuwandiikira bakama baffe abatwala ekibuga RCC Chief Executive Officer atwala ekibuga ne Town Kcca bategeeza ku nsonga eno tusobole okulabika ng'abantu baffe babalungamya mu ngeri y'okukozesaamu obulungi ekibuga. Ono bw'ati akubiriza ababuulira enjiri ku nguudo okugendera ku mateeka agabafuga. Akubiriza ababuulizi b'enjiri teri agenda kutugoba mu kibuga naye tusobole okukyegobamu singa tuba tetuwetereezezza okugoberera nga bakama baffe bwe baagalira ddala tutambule. Nkubiriza mwenna badde bapanga emizindaalo emingi bambi mukendeezeemu abantu bafune bwe bayita bawulire ekigambo abantu bayingire eggulu. Ayogerera Kcca Daniel Wabiine ku nsonga eno asabye ababuulira enjiri ku nguudo okusala ku maloboozi nga baweereza ng'agamba nti abanaasangibwa nga tebagoberedde kino baaliganibwa okweyongera n'okubeera ku nguudo za Kampala. Bula omuzindaalo ate oba osusizza amaloboozi agaba gakkirizibwa 60 decibels. So enjiri nnungi tugibuulire abantu tutuukirire abantu tubabuulire naye ate neera tubebenkanya tumanye nti nno waliwo n'abalala nabo abatandyagadde ate kugenda mu nsonga zitali za nzikiriza zaabwe. Maido John yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.